Amawulire agali mu kutambula ge g'omukulu munnange ate Dr. Jose Chameleone oba oli awo munnange gali mu kwewuunyikiriza eggwanga okwetoolola munnange ate esayidi social media. Mukyala we Daniel Attim munnange nno aguddewo wali omusango ogukola munnange ate oba ogusaba divorce eri munnange ate wakati waabwe munnange ate ne Chameleone esayidi eno. Byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga wali Chosen Becky wali e Mecca muganda wange kye beekola. Oh my God, ngenda kubeera nga mbikutuusaako maaso awo. Jjukira nti no ali ne famire ye Chosen Becky ate wali wonna kw'ossa ate ne bba esayidi eyo. Kakati no ngenda kubeera nga mbikutuusaako maaso awo. Kakasa nti no olikinga vidiyo kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bambita nati nsinziza ku Jaminati Eyogi. Kakati no mu byonna kansooke nkutegeeze nti no wali amawulire gano gali mu kutambula. Mukyala wa Chameleone aguddewo omusango munnange ogwawukana ne Chameleone wali. Era nno jjukira nti nno obufumbo buno munnange babumazeemu emyaka 17. Newankubadde nti nno essaawa zino tebali bonna naye giweze emyaka munnange ate 17 esayidi. Jjukira nti nno baagattibwa wali munnange ate wali ku St James Catholic Parish. Wali munnange ate Biina Mutungo esayidi eyo mu Kampala be baagattibwa esayidi eyo. Omwaka gwali mwaka ki? Yali 28 June munnange ate nga 7 esayidi. Bwe bityo nno basobola munnange ate okucelebratinga obufumbo bwabwe esayidi eyo naye muganda wange Chameleone ne Daniela. Era nga essaawa zino tebali bonna. Daniela ye ali munnange ate wali mitala mu America. Naye nga wali information ebadde eri mu kutambula munnange nti omukyalo ono munnange Daniel Attim aguddewo munnange ate fayiro esaba divorce ne Chameleone. Era nga Daniel agamba nti nno ayagala munnange ate ebitundu 60 ku bugagga munnange ate obwa Chameleone. Ebitundu 60% ayagala 60 ku bugagga munnange ate obwa Chameleone. Kakati no bye bino nno munnange ate ebiri mu kutambula ebiri mu kwewuunyikiza munnange ate esayidi eno ku mawulire gano munnange ate ag'omukyala munnange ate Daniela nga bwaguddewo omusango ogwo. Nja kubanga nkuwa update yonna era nkyayongera munnange ate okunoonyereza naye nno nsinzidde wali munnange ate ku social media ebiri mu kutambula essaawa zino era nga ngenza okukola vidiyo eno munnange ate nga biri mu kutredinga everywhere around munnange ate social media esayidi eyo okwetooloola. Kakati nno kankwongereyo ko wali ku sayidi y'emu Chameleone mukyekinzeeko ko wali abaddeko ko Samoya munnange nga ali mu kujokinga mukaawo nga bwogezako okulaba akatambi ako kabadde kakutte wali ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Yoyo nno munnange ate mwana mwenzi munnange ate Chameleone era nga nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo. Kakati nno kankwongereyo ko wali Chosen Becky ne baawe. Kale nno bali munnange ate mu kutwaliriza munnange ate ku tayimu yaabwe okubeera nga basanyukamuko batambula mu bifo eby'enjawulo. Era nga wenkoledde vidiyo eno ndabye akatambi wali akabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok nga boogezaawo okulaba ekifo kye babaddemu kibaddemu munnange mbuyita oba ntya sibwerabidde nno muganda wange gwe alaba Jaminati Eyogi naye nno bubadde bungi nnyo nga woobulaba mu kifo wali esayidi atugambye nti nno ali Mecca munnange.
nga nnengeddeko ko by the way ku butambi obw'enjawulo kw'ossa n'ebifaananyi mbirengeddeko ko nga wali nga biri mu kutambula omukyala munanga ate Susan Becky ne bba kw'ossa ate n'abaana famire yaabwe era nga boogezako munanga ate okulaba mu katambi ako naye nno byebyo munanga ate bikyagenda mu maaso okutambula ku mwana muwala munanga ate Susan Becky byebyo nno munanga ate esayidi eyo era nga bwe nti bwe nkoze actually ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.